Okulonda kwa President n'ababaka ba Parliament ab'eggwanga lya Rwanda kutandika nga 14 okutuusa nga 16 omwezi guno. Era wano mu Uganda kwa kutandika ssaawa emu ey'okumakya ku Sande ng'abalonzi abaakawandiisibwa bali emitwalo 10. Abantu basatu be bavuganya ku kifo ky'obwa President okuli President aliko Paul Kagame okuva mu kibiina kya Ikontanyi ng'ono abakulembedde. Okuva mu 1994 Habineza Frank okuva mu kibiina kya Green Party ne Mpayimana Philippe ng'ono yeesimbyewo ku bannamunigina. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya Rwanda ekittante mu Kampala, ambasada wa Rwanda mu Uganda Joseph Lutabaga akowodde Abanyarwanda bonna abawangaalira wano okujja beewandiise basobole okwetaba mu kusalira bw'eggwanga lyabwe kwani anaaba Pulezidenti addako. If you identify yourself as a Rwandan citizen but you have not registered with us, we have also an annex where we can put you, instead of depriving you from your rights of voting. Ebifo ebivuganyizibwako ku bubaka bwa Paalamenti 280 okwewandiisa okwetaba mu kulonda wadde okulondebwa oli alina okujja n'ebikakasa nti Munyarwanda. Our population is 13 million, so the turnout is going to be very big. Ate obulwadde bw'entunnunsi mu bakyala ab'embuto bwongedde okutta bannakazadde b'eggwanga nkati bukwata kyakubiri mu kutta bamaama n'abaana baabwe abaakazaalibwa. Amyuka akulira ebyobulamu e Kayunga Oliver Businje Kachupus agambye nti mu myaka 2 egiyise bamaama 98 be bafudde olw'entunnunsi. Banyisa ensi n'eggwanga lyaffe n'abakyala b'embuto akabi akali mu bulwadde buno obw'entunnunsi obafa abasawo bwe tuyita preeclampsia. Bino abyogedde beenyigidde mu kaweefube okumanyisa abantu ku bulwadde buno ng'abasawo abazaalisa n'abakyala ab'embuto basoose kukumba okuva ku ddwaliro lya Kayunga Regional Referral okwetoolola Kayunga n'oluvannyuma ne badda e Busaana ng'akulira eby'okuzaalisa Dr. Sanyu Tusuubira Kiwanuka ne Dr. Joanna Nalwoga boogedde ku kikyasinze okuvaako bamaama okufiira musanya. Oba okulwawo okunywa eddagala obuteetangira malwaliro ga gavumenti agalimu obujjanjabi obukugu. RDC w'e Kayunga Haji Moses Dumba ne Ssentebe Andrew Mwonge basabye abakyala beewale bamulerwa. Baagazise okweyongera okubeera nga badduka ewa bamulerwa. That care ejja kumalawo bamulerwa nga tukitaddewa ddwaliro. Bamulerwa balungi nnyo naye ku mulembe guno tebakyali balungi kubanga tekinologiya kati azze n'ebirwadde ebituzzeemu bisinziza bamulerwa amaanyi. Bino bibeereddewo nga ne Dr. Kefa Sempanji n'abakulembeze b'abakadde mu mukono battukizza omulimu gw'okulabirira abaana b'oku nguudo. Kididde abaana okweyongera ku nguudo nga waliwo n'abagufuula omulimu okubajja e Kalamojja ne babaleeta okusabiriza ku nguudo. Batemye evvuunike ly'ekizimbe bagenda okukuumibwa nga kisangibwa Ntenjeru mu mukono nga Dr. Kefa Sempanji bw'annyonnyola. Foundation kubanga tulabye nti abaana ennamba yaabwe egenda yeeyongera bweyongezi ku luguudo. N'abaaliwo n'abava e Kalamojja naye nga bagulwa ne bakozesebwa mu Kampala nga Buddu. Asibye abazaala Kisaawe okumuyambako okulaba nga amaka g'abaana bano gazimbibwa mu bwangu. Naye ku ssaawa ya leero kubanga abaana bano bazadde tubala emitwalo 45 egy'abaana ekitegeeza nti Atuka Foundation tefanga. Agambye nti asobodde okuyamba abaana 1000 nga bayigirizibwa emirimu gy'omu mutwe era kati bamugaso eri eggwanga. Yinginiya Yiga Lawrence akwasiddde omulimu gw'okuzimba amaka g'abaana bano yeeyamye okukola omulimu omuyonjo ng'omutendera ogusooka beetaaga obukadde 160. Nabiro okupanti zamaze okukolebwa era Reverend ajazanjulira bammemba nabo bikikwatako. Tutandise project nene kugenda kuzimba ebisulo by'abaana era yataddewo acres 2 okulanga wagenda okuzimba. Naye olw'ekisa kya Mukama kye yateeka ku mutuuzi oyo Sempanji yankwatako ne nfuuka omusajja ow'obuvunaanyizibwa. Ate abatabuliki bagabye zaka wa bukadde 14 mu mpeke n'ebintu eri abalina obwetaavu mu basiraamu nga zino baziyisiza mu baimaamu n'emizikiti abantu mwe basibuka. Okusinza kwakuliddemu enteekateeka eno Nassa Segawa ebintu ne ssente biweereddwa bannamwandu bamulekwa abaliko obulemu abakyala n'abayizi abatalina fiizi. Mwami wange namusaba nga nkole ng'agaana
naye alhamdulillah Allah nsasuddemu n'ekyalaani. Nnyo nnyo olw'okufuna ekyalaani kino ate era nga kigenda kungasa nga nze. Alhamdulillah ndi musanyufu nti ngenda kujongeramu. Akulira abatabuliki Sheikh Yunus Kamoga agambye nti kikulu abasiraamu bonna okuwaayo zaka. Bakubiriza ffenna abasiraamu tube abakozi ennyo. Bwe tuba nga tuli bakozi tujja kufuna ssente tutoole zaka. Juma Tuyainawe ku lwa poliisi asabye abasiraamu okusigala obumu. Okubasaba nti tweyongere okugenda mu maaso n'ekyo kubanga tuli nkoko njeru